Mukaweefube w'okusitula embeera z'abantu aba Rotary Club y'e Bbunga badduukiridde abatuuze b'e Busunju Ssebbobo Kiweeka mu disitulikiti y'e Mityana bwe batongoza pulojekiti y'okubafunira amazzi amayonjo, okuzimba amasomero, amalwaliro n'ebirala. Batusena kuba amazzi agataapu agatongozeddwa n'okutema evvuunike okutandika okuzimba essomero. Oluvannyuma bazimba eddwaliro ng'emirimu gino baakugikolera mu mitendera ku ttaka lya yiika 2 eryabaweebwa omugenzi Samuel Mwajwega eyali munnalotale. Bw'abadde atongoza amazzi n'okutema evvuunike, disitulikiti gavana Francisco Ssemwanga akubirizza abantu okubeerako kyebawa ensi. Tusaba abantu b'e Ssebbobo tubeere ne mindset ennungi, tubeere ne attitude ennungi, tukolere wamu n'abalotale bano tukulaakulanye ekitundu kyaffe. Bannalotale nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Paul Ima ne Dr. Veronica Ndiwalana banyonyodde ku nteekateeka y'okukyusa ekitundu kino okukifuula ekyenjawulo. Mu bigenda okukolebwa wano kwe kuli amazzi gano ge tutongozza olwaleero, oluzzi olw'okulukalu abantu bagenda okujja bafunenga amazzi olw'obuzibu obubadde mu kitundu kino, ti amazzi bagajja wansi eyo mu kibira. Tugenda kuzimbako essomero, tugenda kuteekako eddwaliro, tuyina project plan bulungi. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Prose Nabaka basimye bannalotale olw'okubalowoozaako. Mu bufunze tuli basanyufu nnyo ng'era bategese okukola ebintu bingi nnyo ku kyalo kyaffe. N'aba Club y'e Nakawa badduukiridde essomero erisomesa abaana ab'oku nguudo bamulekwa n'abatalinaako mwasirizi erya Uganda Youth Aid Kinnawataka bakoledde library y'omutindo ne bateramu ebitabo. Disitulikiti gavana Kakembo Nsubuga ng'akwasa essomero lino library eno yeebazizza abatandisi b'essomero lino olw'okutumbula ebyenjigiriza. Tusuubira ebyenjigiriza by'essomero lino bijja kuba nti byeyongerako. Kale ntwala omukisa guno okuwaza Club y'e Nakawa okuba nti bafudde ku community mwe bakolera. Bannalotale nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Nkunda Banyanga Stephen ne Moses Mugisha Okwera banyonyodde ku buyambi bawadde essomero lino. Twagala abaana bano babeere n'ebitabo ebirungi bye basoma nga basobola kubyesomera, bongerezeko ku basomesa baabwe bye babagamba. Tusaba nama basomesa muyambe nnyo abaana okola amatuno abaana basoma ebitabo ebyo ate ne bakitegeera. Omu ku batandisi baalyo Mirembe Kyazze ayogedde nti envudde waalyo. Nga entandikwa yaffe yali yakuyamba abaana abanaku abatalina mwasirizi ate n'abaana abali ku nguudo. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.